Muganda wange ni mwannyinaze alaba era awuliriza eddoboozi lino ku Hope Channel TV. Njagala okutwala omukisa guno okwanirizaako n'okwebaza okuba nti oli ku TV eno. Njagala okwebaza Katonda kubanga akuwadde omukisa okubeera omulamu. Era njagala okumwebaza kubanga akukuumye era n'akulabirira. Weebale okubanga otambula naffe. Weebale okubanga ogoberera programu zonna eza TV eno. Weebale okuba nti oli ku mukutu ogukuzimba mu bulamu obw'omwoyo, mu bulamu obw'omubiri, ate ne mu nkulaakulana y'obwongo bwo amu n'ebirowoozo byo. Nga kya bugagga kinene okuba nti ofunye omukisa okubeera ku TV nnamba emu mu Uganda. Era kye nsaba osigale ng'oli ku mukutu guno tovaako. Okola bubi singa onyumirwa ebintu bino ate n'otagambako mulala. Manya ekintu bwe kikuwoomera kirungi nnyo ate n'oyitako n'omulala naye kimuwoomere. Kale nno kye nkusaba kitegeezaako n'abalala oleme kubeera muntu eyeerowoozaako era eyeeyagaliza, naye obeere muntu ayagaliza n'abalala. Nze Musumba Ssebaggala Ivan Samuel. Era nga nkutuusaako program nze muteesiteesi ate era nze njikutuusaako eyitibwa Amaka awamu n'obufumbo. Era ndi musanyufu nnyo okuba nti ozze otambula nange okumala ebbanga ddene lye simanyi kubanga tukutte mu mwaka n'omusobyo. Weebala okuba nti ogoberedde ebigabo bye tuyiga wano. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe nnyo era liweebwa ekitiibwa. Nina okukkiriza n'obukakafu nti oyize bingi. Nina okukkiriza n'obukakafu nti otegedde bingi. Era mmanyi nti ebyo by'oyize ne by'otegedde bigenda kukuzimba. Kikusobozese okubeera omuntu anaabeera n'amaka amalungi, amasanyufu ate agalina emirembe. Osobola okugobera programu zonna amu ne programu eno yennyini Amaka n'Obufumbo ku YouTube channel yaffe eya Hope Channel Uganda. Gendayo subscribinge, oklikinge notification button akadaako, ojoininge family nene eya Hope Channel. Ogobeere ebigambo bino wonna wooli. Nene oba tosobodde genda ku YouTube, genda ku Google Play Store, odownloadingeyo oba owanuleyo app yaffe eya Hope Channel Uganda. Buli wonaagikoonangako bw'oti ojja kuba olina omukisa ogukola ebintu bingi ng'ogirina, naddala okugoberera programs live. Lwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'okola ekyo. Naye programu enkadde zonna ze tuzze tuyiga okumala omwaka mulamba esukka mu 100, genda ku YouTube channel eya Pastor Ssebaggala Ivan Samuel ojja kulaba programs zino zonna. N'ebirala bingi ebisukka ku zo ebigenda okukuyamba okwongera okwezimba ng'omuvubuka awamu n'omuntu yenna ayagala okutegeera ebikwatagana ku Bayibuli, ebikwatagana ku maka n'obufumbo, ebikwatagana ku byenjigiriza, ebikwatagana ku byobulamu, kuddamu ebibuuzo, sermons ez'enjawulo. Genda ku YouTube channel yange osubscribing, oliking, commenting ate ogabaneko n'abalala byolabye. Olwo nno onaaba okoze bulungi. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'otambula nange n'olunaku olwaleero mu programu eno Amaka n'Obufumbo. Saagala weerabire, tetubeera mu programu eno buli lunaku Monday paka Friday okuva ssaawa 4 paka ssaawa 4 n'ekitundu. Ate eddibwamu ku ssaawa 2 paka ssaawa 2 n'ekitundu okuva ku Monday paka Thursday. Lwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'oyongera okutegeera, ng'oyongera okumanya, ng'ate oyongera okutambula naffe ku TV eno. Katusabe. Ogulumizibwe Katonda kubanga gwe mutandisi w'Amaka n'Obufumbo. Ffenna tetulina magezi gamala agayinza okusomesa bino mu butuufu bwabyo, naye tuyigirize kubanga gwe musomesa waffe omukulu. Gwe yatandika amaka otulungamye okugatambuliza ku kigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Waliwo ekigambo kye njogera buli lunaku nga nkola programu eno nti Katonda ye mutandisi w'amaka n'obufumbo.
ye nannyinigo era yekka yalina enkola entuufu ezisobola okugaluŋŋamya ne gatambula bulungi, era yekka yalina enkola entuufu ezisobola okugaluŋŋamya ne gakola ekyo ky'ayagala. Era amaka mu nsi gabeerawo kutuukiriza kigendererwa kye, gabeerawo kutuukiriza kiruubirirwa kye. Amaka bwe gatatuuka ku ekyo gabeera tegatuuse ku ntikko ya mugaso ogw'okubeerawo kwago. Era ne mbajjukiza nti okutuusa nga tukkiriza okugatambuliza kw'oyo nannyini kugatandika nga ye Katonda awamu n'ekigambo kye tetugalinaamu ssuubi. Abamu mu butamanya bakikola era ne bamaliriza nga bikoze, naye ate kyandikoze nnyo singa obitegedde n'ogendeera bugenderezi. Kale nno nsaba gwe wenna alina amaka okakase nti ogatambuliza ku oyo nannyini buyinza, nannyini kugatandikawo. Kikusobozese okuba n'amaka amasanyufu agajjudde emirembe awamu n'essanyu. Tubadde twogera ku bigambo bingi era nasalawo nga tuli mu sizoni eno ey'okubiri tubeere nga tutandika n'okuzuukusa. Twagala nnyo okubazuukusa, twagala nnyo okubasisimula. Lwaki tubazuukusa? Lwaki tubasisimula? Ekigendererwa kyaffe kitegeerekeka bulungi, ekigendererwa kyaffe kimanyiddwa era kirambulukufu nti twagala omwaka guno guggweeko nga buli maka masanyufu. Twagala omwaka guno guggweeko nga buli maka gazzeemu okuzimbibwa. Twagala omwaka guno guggweeko ng'amaka agabadde gaalemererwa agaagwa edda ne gaggwamu essuubi gafunye essuubi. Ekyo ekigendererwa kyaffe era mu notisi zange ze nnina wano ebimu ku birubirwa byaffe byebyo. Twagala amaka agagenda okukuza abaana abanaayamba eggwanga, abaana abanaayamba ekkanisa, abantu abanaabeera ab'omugaso era abanaasigala nga ba muwendo. Kyekyo ekiruubirirwa ekituufu, kyekigendererwa eky'amazima, buli muntu yenna ky'alina okubeera nakyo. Ekyo ekiruubirirwa ekituufu era nsaba amaka gaffe gazimbibwe nga gagoberera ekiruubirirwa ekyo. Babiri, okufuuka omu. Eyo ye formula ya Katonda gye yateekawo okuva ku lubereberye, era bw'atyo bwe yateekateeka amaka okubeera. Ekigendererwa kya Katonda mu kuteekawo amaka n'obufumbo ng'oggyeko abangi abaayonoonebwa ekibi n'ebirowoozo nga balowooza nti amaka gaakwesanyusa na kukoleramu byabwe bye baagala. Omuntu tasobola kutuuka ku kigendererwa kya Katonda ekijjudde okuggyako nga yeetabye oba ng'afuuse ekitundu ku maka. Y'ensonga lwaki buli muntu alina amaka mwe yakulira, era amaka ago ne galyoka gazimba okuteekateeka n'okushepinga kye kigambo eky'Oluzungu ekyo kyali olwaleero. Katonda yateekateeka amaka nga ge gagenda okuyamba omuntu okutuuka ku kigendererwa ekituufu eky'okutondebwa kwe. Era y'ensonga lwaki bwe yamala okutonda Adamu n'amutunuulira nga tajjudde okuggyako nga waliwo kaawa mbu n'ayogera ti n'amukolera omubeezi amusaanira. Olwekyo musajja gwali eyo, naawe mukazi gwali eyo, kino kimanyi nti okulinnyirira amaka n'okugafutyanga, okugamalamu ekitiibwa n'obukulu bwago, n'abo bonna abagezaako mu ngeri yonna okuleeta emize egy'enjawulo egigezaako okuzikiriza ennono y'obufumbo nga Katonda bwe yabuteekateeka, nga beefuula abaasoma ennyo, nga beefuula abalwanirira eddembe ly'obuntu, nga beefuula abalumirirwa ennyo, ne batta ennono y'amaka nga Katonda bwe yagateekateeka okuva ku lubereberye ng'atonda omuntu. Basaanyaawo ekyo kyokka ekigenda okuyamba omwana w'omuntu okutuuka ku kiruubirirwa awamu n'ekigendererwa kye.
ku lw'ensonga eyo bassebo ne bannyaba bawulira ebigambo bino nsaba tusseemu ekitiibwa amaka awamu n'obufumbo kubanga gatutuusa ku kigendeerwa kya Katonda eyatutonda. Omuntu tayinza kutuuka ku ntikko ya mugaso gwe okuggyako ng'akikoze ng'asinziira mu maka ng'asinziira mu bufumbo. Olina omugaso munene nnyo, kisinziira ku mugaso gwe bw'ogulaba. Manyi nti buli omu alina eriiso mwalabira omugaso era buli omu alina eriiso mwalowooleza nti omugaso gw'omuntu bwe gwandibadde. Omu alowooza nti ekiraga nti ntuuse ku ntikko y'omugaso kwe kubeera nga nnyamba abanaku, ekiraga nti ntuuse ku ntikko y'omugaso kwe kubeera nga nsomere bampandiikako mu mawulire nti nze asinze obuyigirize mu ggwanga Uganda, ekiraga nti ntuuse ku ntikko y'omugaso n'omuwendo gwange kwe kubeera nti nange njogeddwako nti nze serebu mu nsi. Ebyo byonna birabika nga achievements ennene, naye za achievements ntono nnyo ku ebyo Katonda bye yagala otuukeko era ofaanane. Obuwanguzi obusooka omuntu ateekwa kubukola mu bulamu bwe. Obuwanguzi obusooka era n'obuwanguzi obwenkomeredde ku ntikko ey'omugaso ogw'omwana w'omuntu ye muntu okubeera mu nsi muno nga obulamu bwe buliwo okubeera omukisa eri abantu abalala, naye ekyo kisooka kulabikira mu maka na bufumbo. Awo we tusooka okukirabira, we tusooka okukitegeerera, we kisookera okubeera ekikakafu, era bwe kitabeera waawo kizibu nnyo okubeera n'ewalala. Kale nno amaka n'obufumbo gasibwemu ekitiibwa kubanga gayamba omuntu okutuuka ku ntikko y'omugaso gwe mu nsi. Amaka gatuyamba okubeera n'obulamu obujjudde obutalina kibulako. Waliwo ekibulako eri omuntu atalina maka, eri omuntu atalina bufumbo. Si buli muntu yenna nti ajja kubufuna. Era tusoma ne mu byawandiikibwa ebitukuvu nga tusoma ku bantu bangi abataalina maka era abataalina bufumbo. Naye kye tutegeeza kye kiki? Ti newankubadde nga buli omu tajja kubufuna, naye alabye nnyo oyo atabufunye okuggyako ng'akisazeewo era nga kyamuweebwa, naye alabye nnyo oyo atafunye maka, alabye nnyo oyo atafunye bufumbo. Kyenva buli kiseera nkubiriza abaana abalenzi abali eyo abampuliriza nti mukoze bubi nnyo abaana abawala bwe mugaanya okuwasa. Mukoze bubi nnyo abaana abawala bwe mugaanya okubaagala. Kubanga newankubadde si mu buwangwa bungi omuwala gy'agenda n'agamba omusajja atamuliiko ti gwe gundi nkwagala mpasa. Mu buwangwa obusinga omusajja yawasa omukazi, si mukazi kuwasa musajja. Sinnaba kubusomako naye siyinza kukigaana kubanga era sinnamalayo kusoma buwangwa bwonna buli mu nsi. Naye obuwangwa obusinga obungi ne bwaffe bwe tusinga okumanya wano mu bantu abawulira olulimi lw'enjogera, omusajja yawasa omukazi. Olw'okuba nti kiri bwe kityo kitegeeza nti okwagala kakufubutuke mu musajja era kakibeere kya muwendo nnyo buli muwala ali eyo okukitegeera nti eri kintu kya muwendo nga kufumbirwa musajja nga yasinga okukwagala. Nkijje kuki? Nkijje mu nsonga eri gye ŋŋambye nti okutuuka ku bujjuvu bw'obulamu, nti buli muntu yenna yandiyingidde mu maka, naye olw'okuba nti abasajja be batandisi baago era mu nnono be bateekwa okugatandika, era n'amaka agatandikiddwa ng'omukazi yakase gatandike ng'omusajja tabiriimu, amaka agafaananako bwe gatyo tegalina nnyo kirungo kya buwangaazi. Tulabye amaka mangi omuwala ng'akuzeemu kakati n'alaba nga emyaka giringa egigenda okumuleka. Omanyi wano waffe mu baddugavu emyaka tukkiriza nti gituleka mangu, tukkiriza nti gituleka mangu. Fosi kiva ku buwangwa bwaffe kubanga obuwangwa bwaffe obwedda wano ng'omuwala myaka 13, myaka 14, myaka 15, emyaka egitali mingi emabega, emyaka nga 7 emabega, emyaka nga 8 emabega, emyaka nga ndowooza n'emyaka 6 emabega mu 1950 eyo, ng'abaana bali wansi wa myaka 18 nga bafumbirwa. Naye newankubadde nga tekisoboka kubanga waliwo amateeka agakigaana, naye obuwangwa busigala butulondoola
nga butulaga nti omuntu alina kufumbirwa mangu. Kati omuwala yenna kasita emyaka gimala okuyisa 28 atandika okweraliikirira n'okwebuuza oba ddala nga naafumbirwa. Ekyo sijja kukijjawo era si kyenyiza okusomesako, ndikisomesako olulala. Kati ekireetera abaana abawala bangi okutandika okukakatika relationship ne bazikaka zibeewo, ne bazinyigiriza zibeewo, ne bazisindiikiriza zibeewo. Abamu bazisindiikiriza na kufuna mbuto. Nagati omusajja ono bwe naamufunamu olubuto ate anaddawa ajja kuba ateekwa kumpasa, kubanga mu nzikiriza ezimu ne mu buwangwa obumu omuwala okumufunisa olubuto oteekwa kumuwasa. Abamu ne bakisindiikiriza nga bakikakabukasiirwa mpaka kiteekwa kukolebwa. Ne yeetoola ku muvubuka n'amwezingako, n'amwetungako, n'amubuza emirembe, omuvubuka n'aba nga takyalina kyakusalawo. Abamu ne bakisindiikiriza nga kiyita mu nsimbi. Naye amaka gonna n'obufumbo obutandise ng'omukazi yabusindiikiriza bubeewo, naye nga tekibadde kirowoozo kya musajja era nga tekifubutuse mu mutima gwe kukisalawo. Emikisa gy'obufumbo obwo okuwangala n'okubeerawo mitono nnyo ddala. Kale olw'okuba nti abasajja mmwe batandisi b'ekintu kino mukoze bubi nnyo bwe mutafaayo kuwa baana baffe bawala bufumbo, kuwa baana baffe bawala maka, kubawa kirabo ekyo nabo bakifuneko. Kyeva nkubiriza abasajja bonna abaliyo n'abavubuka bonna abali eyo nti muwase. Lwaki? Kubanga amaka kya bugagga. Tolina kyonna kyogenda kutaasa mu butakikola kyeŋŋamba. Ate tolina kyogenda kutaasa mu butakikola mu budde. Nja kakati nze era kakati nze kakati era nze kakati era nga era bwe mulaba kakati kansooke nkole bino kituufu ebyo nabiyigirizaako. So ogenda ku YouTube channel yange ya Pastor Sebagala Ivan n'obisomako era n'obiwuliriza. Naye tegeera kino, tokyalina budde bungi bw'otaasa mu kugaana okuwasa, naddala bw'obanga oli wasa. buli ekiseera ky'omala ekiwanvu nga tonnaba kusalawo omuntu gw'ogenda kubeera naye, n'oyisa wakati w'emyaka 25 n'otambula paka ku myaka 35 nga tonnaba kusalawo omuntu gw'ogenda kubeera naye, otandika kifuula ekizibu okukola okusalawo okwo. Si kyokka ekyo, naye kitandika era okukuleeteramu okwanguwa, kubanga bwe tuba tukola ebintu mu management batuyigiriza tuwaliwo ebintu ebiri urgent, waliwo ebintu ebiri important. Naye teri kintu kya bulabe nnyo nga kitukufuuka urgent and important at the same time. Ekyo ekireeta stress. Omwana wabanga ali ku ssomero ng'asoma, ebibuuzo biba important naye tebibeera urgent, kubanga agenda bikola mu Gwakutaano, ate semester etandise mu Gwakubiri, akyalinayo emyezi gy'enge 4. Kyava amisinga ebibiina n'agenda mu dansi neherira obulamu, n'aba ne wiiki 3 taliiwo. Kakati n'alyoka akola byasanze, tasoma, courseworks tazikola. Ekiseera bwe kigenda kisemberera ebibuuzo, ebigezo bitandika okufuuka urgent. Tayimutabo bw'emala okufuluma ng'ebula wiiki 2, agency ne yeeyongera. Jjukira biri important kubanga bw'otabiyita togenda kutikkirwa. Kati ekiseera kituuka nga byegasse, ng'ebibuuzo biri urgent ate nga biri important. Kaakati omwebasi oli omugayaavu nga takyalina kyakkola, okuggyako okwebaka ne balekikyala bamuwe makisi, oba okwebaka ne bayizi banne bamukolereko, oba okusasula ssente, atandika okukola enkola eziri abnormal, enkola ezitali za bulijjo, kubanga ekibuuzo kiri urgent and important. Kyova musanga awunze, kyova musanga atuuyana, kyova musanga takyebaka,
abamu n'okulwala balwala babeera mu level ez'awansi naye bana bali mu level ez'awaggulu tebatabana kulwala yeesalira amagezi ze cases zetuwulira bino njogera bintu ebifulumira mu mawulire aga buli lunaku abaana abawala bawaayo emibiri gyabwe eri abasomesa basobole okubayisa ebibuuzo lwaki kubanga byafuuka urgent and important nga tebeegendereza naye omwana ategedde nti ebibuuzo binajja bikulu najja nga abyeteekerateekera test n'azikola mu kiseera kyazo coursework n'azisubmittinga mu kiseera kyazo discussions n'azibeeramu mu kiseera kyazo ebibuuzo bigenda okusembera nga tewali agency kati kyekyokulabirako kyempadde kati gwe omuvubuka ali eyo taasa abaana baffe abawala ng'obawa omukisa ogw'okuyingira amaka n'obufumbo kubanga tolina kyotaasa mu butabeera nabwo gye bikoma okwambuka gye bikoma okubeera ebizibu abamu balowooza gy'okoma okulwawo nga towasa gy'okoma okubeera omugezi ennyo mu kulonda ani yakulimba tekiriiyo. It is better actually you are sharper okulonda omukazi before 40 years than after 40 years. Ne 40 years nebika nsiseemu nnina waggulu. It is sharper obeera na mugezi nnyo mu kulonda ng'okyali muto okusinga ng'okaddiye. Lwaki? Kubanga bw'oba okyali muto ebyokulowoozaako olina bitono kikuwa n'obwangu mu kusalawo. Gy'okoma okukula okuŋŋaanya emitawaana gy'ensi mingi. Kati bw'omala okujjula emitawaana gyo n'otandika okwagala okugikozesa okulonda omukazi n'obeera mugumu nnyo era bangi bamaliriza n'okufuna tebafunye. Kikyeŋŋamba mu kino mu ky'okwiga ky'olunaku olwaleero nabagambye tuli mu kuzuukusa kuba tutandika sizoni ndala arrosement ndeeta ebigambo ebizuukusa abavubuka ebizuukusa abalina amaka okutegeera obukulu bwago n'omugaso gwago n'okwongera okugaagala. Amaka nagambye gatuyamba okubeera n'obulamu bwaffe mu bujjuvu. Kakati gwe omuvubuka mmye omuwala omukisa gw'okuba n'amaka olina by'omumye olina by'omusazeeko. Buli lwogaana okuwasa olina omukazi oba omuwala saamuweya gw'omye omukisa okunyumirwa obufumbo ate nga ye tajja kubwekakaatika ku ggwe kubanga gwavunaanyizibwa mu buwangwa n'enkola. Kati kyenva nkusaba okole obuvunaanyizibwa obwo ate obukole n'obwesigwa. Ekisembayo amaka gatuyamba okuzimba empisa mu bantu si ba kiseera kino kyokka n'ekiseera ekigenda okujja. Ekyo omulabe w'omuntu ne Katonda nga ye Setaani akimanyi bulungi nti amaka gayamba nnyo mu kuzimba awamu n'okunyweza empisa mu baana b'abantu. Teri kintu eky'omuwendo ekiyamba ennyo amaka ekisinga okugategeera ndi mwe tuzimbirwa. Manyi okukitegeera ndi mwe tuzimbirwa. Badde okimanyi nti maka mwe tuzimbirwa mwe tufuukira kyonna ye component esinga okubeera entono ate nga yeri basic eya society. The smallest unit of any community is a home. Bwe wabanga eggwanga linaakulaakulana maka ge galina okukulaakulana. Bwe kibanga eggwanga linaaba n'amagezi amagezi galina kutandikira mu maka. Eyo ffenna gye tuzimbirwa, ffenna gye tukolerwa, ffenna gye tufuukira kye tufaanana. Mu maka abantu gye bajja olulimi lwe boogera. Sifuddeyo amaka oba ga bakadde bo oba okulidde mu maka kika kye oba gali mu muzadde omu oba okulidde mu ba relatives naye kikulu okulidde mu maka. Amaka ge gazimba olulimi lwo olusooka lwe bayita mother tongue. Kale nze nakulira mu maka nga googera Luganda era ensonga lwaki lwenjogera. Naye naawe wali eyo ayogera Olunyolo, ayogera Olutoolo, ayogera Olunyankole. Lulimi lwonna lw'oyogera lwonna lulungi olwogera ku lw'amaka mwe wazimbirwa. Amaka ge gazimbye enneeyisa yaffe n'engeri yonna gye tukolamu ebintu
ezimbibwa mu maka engeri gy'olyamu tolyanga oswankula tolyanga oyimiridde tolyanga okola bwoti kati zo mpisa zaawano anti munnange omuto gy'amanyi era enkuba gyetonya naye naawe olina obuwangwa bwo obukuyigiriza engeri waliwo kimanyi nti n'emmere gy'olya n'engeri gy'ogiryamu n'engeri gy'ogifumbamu nakyo kyazimbibwa mu maka njogera ekindeke ki obwe bugagga kati amaka bwe gaba nga gazimba engeri gye tuwogeramu ne gazimba engeri gye twambalamu ne gazimba engeri gye tulaba ebintu ne gazimba engeri gye tukola okusalawo ne gazimba engeri gye tunaafaanana ne gazimba engeri gye tunaakuzaamu n'abaana abaliddawo toyinza kugayaalira kintu kikulu kifaananako bwe kityo kati amaka bwe gavaawo ne gafa ne gasaanawo ne gaba nga tegakyaliwo ne tutagassaamu kitiibwa ne gamenyeka buli lunaku nga buli omu agamenyanga bw'ayagala buli awulira nga yeekoyedde ng'asaba divorce buli awulira nga bimutamye ng'asaba divorce abo tebatawanna kugisaba atambula butambuzi ng'agenda oli bw'atunuulira mukazi we n'omukazi omulala ng'ono yasinga obulungi ng'agenda ku olyo n'owuwe ng'asuula bwe kiba nga amaka bwe bwe tunaagakwata ayagala yagenda ayagala yagafulumamu gw'oyagala gw'obeera naye ogoba gw'oyagadde n'oyaniriza gw'oyagadde kankiddemu tugenda kuzikiriza unity egenda okuzimba eggwanga lino embeera z'amaka bwe zinaafa ensi tegenda kuddamu kubaamu na mpisa ensi tegenda kuddamu kubaamu n'abantu bategeevu ensi tegenda kuddamu kubaamu n'abantu balina buwongo ensi tegenda kuddamu kuba n'abantu bagitwala mu maaso nze mu programu eno amaka n'obufumbo kyenva nkozesa akaseera kennina okulaajana eri buli muntu yenna Katonda gwawadde omugisa okuba n'amaka nti gakuume ng'ekyobugagga kubanga amaka kiraba ekiva eri Katonda. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Tukwebaza Yesu kubanga oyogedde naffe. Weebale kubanga ebigambo bino bituzizaayo okuva ku butonzi ne bitulaga obukulu bw'obufumbo. Otusaasire Mukama bwe kibanga tubulinnyirira. Naye otuwa amaanyi tubeere beesimbu era abeesigwa mu bwo. Owo omukisa buli muntu yenna alabye programu eno byonna byakola mu maka ge ne mu baana be ne ssala z'asaba mu mutima gwe Mukama omuwe ng'obugagga bw'ekisa kye bwe buli. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama nsaba akuwa omukisa era akunkuumire.